Taata wange abangi bamumanyi ye JMK Spark TV. Abantu mukoze muwulira eddoboozi lye taata agamba amatuufu oba ensobi gye nakola mu bootcamp oba mu lugendo lw'okufukana lulungi esobola okwogerako era nga wembadde ngiddiŋŋanayo era nga ogambye nti bagamba bugambi banalungi bafumbirwa nange nsuubira nja kufumbirwa mu kiseera ekituufu gw'oyimiridde otya essaawa eri ayo tugire tubireka naye nja kufumbirwa mu kiseera ekituufu era kwaniriza nnyo bwe yatwegesa amaaso ku Dominion TV kale tuzze ne puroguramu omutanya nga tutanyaako n'omu ku bantu bwe mbadde mwesumba okuwulirako gwe twalanga obwedda yeno kale tutudde naye olwaleero nze Pauline Nanyonzo okwanjulira puroguramu eno teweerabira subscribinga ku channel yaffe likinga vidiyo eziriko neno ennyini gitambuze tomanya nti ate oba gw'onoogiwa yaneegomba okufuuka omuntu ow'ensonga ng'omugenyi waffe olwaleero kale tuli ne Mayra graphics yenna gw'oyagala invitation cards ez'embaga ez'okwanjula eza graduation birthdays yenna graphics abeera nkola ali ku Nasa Road ku SS Plaza amwetaaza akasimu we kali awo wansi mukubireko mugambe nti Viola nalabye Pauline ng'akulanga agenda kuba ng'akuwa discount eya ddala nno bino ebiseera bye tulimu byakuwa discount jjukira akabeeyi kaffe kaba kalungi mu bbeeyi ya buli muntu yenna nga bw'aba agyetaaze kale tuli ne Gunja Scenes bw'alina omukolo gwo ng'oyagala bakukwate vidiyo okukuba ebifaananyi production ate twaleese n'ekyenjawulo nga abagunja Scenes bakama bange basomesa n'abaana abaagala okuyiga graphics kale gw'obeera eyo oli mu vaaki ya senior 4 vaaki ya senior 6 oli eyo bye wasoma bikulemye okufuna okukola naye wano eno tukusomesa okola kale mu dakiika ezitali zaawala njagala omugenyi wange abambulizeeko tweyongereyo nsaba oluze kwatwegesa amaaso ebyobulamuzi Buganda Kingdom nesibye kuba wano nesibye kubanga ndi wano tweyanziza nga bw'owulidde tulina nalungi ebyobulamuzi obulungi bw'oliko n'abakulaba nabo beekanzeemu bwe tekutiisa ng'omuntu takusobola kuntiisa kubanga nze mbadde nange obulamu bwange bwonna natunulamu enti so kunze ng'omukyala gikubanga yenze tekusobola kuntiisa nange ndi muntu ng'omulanga omuntu nga nawe weerabanga wooli nange bwetoolerabanga kati abaana abalungi nga ggwe tusobola kutuka okusoma nga mubeera nina eddala kwe mwerabira tewasoma nasomera ddala nasoma nenfuna nedigiri nabachelors degree okuva ekyambogo university food processing technology oba abakulima ate ngaera ngenda kuddayo neyongera okusoma nsegeeza bawala abalungi nanze asobola okusoma omuntu kisinzira ye nga yekyayagala mu nsi ate nze ng'omukkiriza buli muntu mulungi tosobola kikosa nga tiketi mu bulamu olina okufuna ekirala ekikwongerako oba kyoyongera ku bulungi obwo okukifuula ekyomulungi nga tonatuuka Kyambogo okusooka wakukwatirawo nga sinatuuka Kyambogo nasooka nesomerako mu kasomero ewaffe eyo baali bakayita Maka primary school naye ekibi akasomero enaku zino tekakyaliyo nemmala nengenda ku St Nicholas ejjinja bwe nava ku St Nicholas nemmalira eyo yonna primary eno bazadde bange primary school ebukoto eyo gikyaliyo bwe nava ebukoto nagenda straight ku St Mathias Kalemba era ewaffe ekuterere somera okuva form 1 paka form 6 nendyoka ngende Kyambogo University. Mu kusoma kwo tewafuna kusoomoozebwa nti wali muwala mulungi ebyakuwugula okujja ku mulamwa gw'okusoma ndowooza omwana ow'obuwala yenna ebyo ebintu bivaawo buli muwala afuna ebisoomooza oba ebyagala okumujja ku mulamwa gw'okusoma naye kisinziira gwe ng'omuntu kyoyagala naye okusingira ddala okusaba n'okwekwasa Mukama Katonda kubanga teri muntu asobola kwekuuma kusinga Katonda wa mukuuma so abazadde batukuliza mu ddiini ne batugamba obulamu bwaffe tubukwase Katonda then ne bakussaamu n'embala y'okwagala okusoma ng'omwana ow'obuwala. Wasinziira ku kyokusoma food processing
ekyansomesa food processing interesting naye njagala kusooka kusoma medicine naye nze ng'omuntu baziyita phobia nina phobia nnene eri ebiwundu omusaayi kati nalina okufuna kosi endala etali musawo gye ngenda okusobola nengenda nekola food science naye ate lwaki atera mu kukyusa era nalonda food science nalaba nga tulina gapu mu ggwanga ku ngeri gye tukwata ebyemmere ate jjukira eggwanga lyaffe obulimi bwe businga okuleeta ssente mu ggwanga bwa nkizo nnyo mu ggwanga so neŋŋamba ki kyensobola okukolera eggwanga lyange okuliwa okuyamba bano abalimi b'obulimi buno okweyongera okutumbuula mu ggwanga okulonda food science tulina kyetubuuse maama ne taata abakuzaala maama ne taata abanzaala ekisooka nze nva mu ssaza lya Kabaka ery'Ebugerere maama wange y'Omumbejja Luwedde Christine taata wange abangi bamumanyi ye VJMK Spark TV abantu abasinga mukoze muwulira eddoboozi lye taata nzaala naye ng'amanya g'amatuufu oba ago ge muwulira MK ye Mukisa Kisuule Tony oyo ye taata wange VJMK so talent ya family oli bwe yagenda mu arts gwe nojja ate mu byobulamuzi kati mututaayizza yonna tubataayiza okay oli mwana akumeka mu family ya maama wo ndi mwana wakuna famire ya mama taata wange naye ate nze muwala ye kasukaali akaasooka mama nga mpita akeedi akeedi eyasooka ewaka biki byosinga okunyumirwa mu biseera bye eby'eddembe ebintu byensinga okunyumirwa mu biseera byange eby'eddembe biseera byange eby'eddembe njagala nnyo okuwakinga samon oba enjiri then njagala nnyo okusoma obutabo okuva mu buto ndi musomi nnyo w'obutabo then njagala ne music ng'omuntu then njagala nnyo ne fashion okulaba ebintu bya fashion shows ebintu byensinga kyobola ne wali ku mpaka fashion yali ya tabu kubanga njagala nnyo ketweyanyo Ebugerere oyogerayo nnyo kuba lyesaza eryakuweerezamu Ebugerere omanyi yaani Bugerere kujjako bazadde bange manyiyo Bugerere kubanga ne bamuwandeeta wano manyi abantu so agamba nti manyiyo omuntu omu naye kale abantu abasinga eyandibadde ow'enkizo w'okumanya ye Bugerere kosi n'abaana byabufuzi abatutwala naye nze ng'omuntu neyita mwana wa kyalo kubanga nze ekyalo kyaffe bonna bammanyi so Ebugerere manyiyo abantu bangi naye mu baweereza obwakabaka manyi Bugerere n'akakiiko ke then n'abaweereza eggwanga oba okuyambako okutuusa obuweereza eri abantu b'Ebugerere manyi L5 n'akakiiko ke ne taata wange naye meeya kati naye era mumanyi mweyo engeri meeya nazigota Ebugerere gye wakulira Ebugerere gye nakulira nnyo ku kyalo ki nakulira ku kyalo kye bayita Nagyo Ebugerere bwe tunaagenda mu by'eggombolola n'emiruka tetuzza kuvaawo kituufu wafuna otya ekirowoozo ky'okuvuganya ku bwannalulungi ekirowoozo ky'okuvuganya ku bwannalulungi ekisinga okwewuunyisa mama wange yakinteekamu mama wange yategeera kuzina empaka n'ankubira n'aŋŋamba waliyo empaka badde nsaba okole ki ozeegatteko nze okimanyi ekikuwangula mama wange yampa ekirowoozo ky'okuyingira empaka z'obwannalulungi gwe tewakirina ng'omuntu ŋŋaaza omuntu nze tange ekyo sikyogedde naye era bikwatagana ne fashion twagala nnyo ebintu bya pageantry katwali tugoberera ebya Miss Universe Miss World nange nali nkyagala naye nga ndowooza ekiseera kyakyo naye sirowooza nti kyali kibadde kituuse paka mama wange we yaŋŋamba nengiramu bwe yakuwa ekirowoozo ekyo wakigula oba wagamba naye mami tewafunamu kwesika kwonna yankubira na ssimu emala nemugamba mami sooka ompeemu eddakiika kubanga ye kennyini mu kutukuza yatugamba nga tonakola kintu kyonna sooka weebuuze Katonda mami we yava ku ssimu nensaba neŋŋamba mukama mpa go ahead oba oyagala nkole ki nyingire zino empaka era buli muntu ayogera ne Katonda we olina engeri gy'oyano otegera kati Katonda ng'aŋŋambye kino nempulira nti Katonda ampadde green light nendyoka nkubira mami nemugamba ngenda kwegatta kuzinya empaka ekyo we naziyingira so wazingira kuba nti mami ayogedde oba
bwe weebuuza Katonda n'ogamba it is time to go. Yaŋŋamba it is time to go. Kubanga mami ne weeyanipadde ekirowoozo Katonda wa singa takibakinga up omanya tekigenda prosperina kubanga yatuwa omukisa mu buli kimu. So bwe yampa go ahead ne ntegeera kasita omunene akibaamu oba olina okugenda kubanga ye muyinza w'ebintu byonna. Kati ng'omaze okwewandiisa ogenze kusaza abakuwandiisizza wasuubira ki? Nagenda ku ssaza okwewandiisa kuko sinowooza buli muntu ayingira empaka aba asuubira kuwangula era nayingira nga nsaba Mukama nti mpangule kubanga it was important. Nze ng'omuntu njagala nnyo okuweereza abantu bange n'okuba representinga representation nnyo eri abantu baffe ab'omu kyalo era abantu bewaffe baasanyuka nnyo kubanga baali tebakifunangako. So nali nsaba era nga nsuubira obuwanguzi si kulwa ngenzeko oba ne famire yange naye okusingira ddala ku bantu b'ekyalo kyange n'ekitundu kyange. Gwe walabirawo nti buli muwanguzi from the word go. Katonda kasita mpako ahead mba mmanyi obuwanguzi bujja essaawa yonna. Ng'omaze okusunsulwa okuva ku ssaza muzze eno e Kampala wakati mu mpaka kyali kitya? Wakati mu mpaka we naava ku ssaza ne nzija e Kampala sijja kulimba. Olunaku olwasooka lwennyini tuke twali abaana bangi okuva mu masaza ag'enjawulo abaana top 3 nga tuli bangi ng'ate buli mwana tulina okusobola gamba nti ono kitajja kusobola everyone kubanga they bring the best baleeta abasinga ku basinga. So nasooka n'enkya ne mama wange bambi yalaba nga ntidde nga tannagenda nampa ekyawandiikibwa waliwo ekyawandiikibwa kiri mu Isaaya 40 totya ndi wamu naawe. Mama wange n'agamba sabiramu ekyo ekyawandiikibwa throughout the journey. So bootcamp nga yo bootcamp jjukira omala weeks 3 tolina bazadde bo oli mu bantu bapya ate muli mu competition ng'omuntu era obeera strained mentally emotionally. Basically ye challenge nafuna okubeera strained mentally then okubanga otegere kati yes tuli mu competition. So olina kwesigama Katonda because everyone is good then olina kusaba Katonda that gwakkiriza okuyitamu yabaayitamu. So mami yakuwerekerako paka ku mulyango gwa BHTB? Yamperekera n'antuusa n'akusiibula? Nansiibula. That means nti olugendo walimu tewaluliimu wekka? Saluliimu nzekka. Nalimu ne famire yange n'emikwano gyaffe nga famire n'okusingira ddala n'abantu b'Ebugerere. Abantu b'Ebugerere bampagira era leero abantu abasinga lwe bategeera n'essaza yaffe nti lirina amaanyi. So olugendo saluliimu nzekka ate kyandetera okulaba nti abantu bangi banjagala ate abantu bangi banjagaliza. So saluliimu nzekka. Wakati mu bootcamp nawo kyali kitya? Kati mu bootcamp kati ola emotional turmoil okuva mu ntandikwa still yajja mu bootcamp. Jjukira mu baano ne bakatinga offer abantu ate nga mulina ne competitions awo mulina talent night. So wabeerawo eyo stress ekubeerako mu bootcamp. Kino era challenge osobola ogamba gye nasobola okufuna nze ng'omuntu very close to my parents and my family. Kabeera bootcamp even coding namala so of course that emotional stress kubanga olunaku obukyuka then even life after that ekugenda kuddayo nga so basically the emotional stress of coping up and also n'okutegeera obwamu bwenyigidde butya mbuhandolinga ntya how do I wakati mpaka bitera okulaba kati nga kuservice bakola mwenga mwe mwamanya n'awangula kati mu mpaka kizibu okutegeera n'awangula kubanga jjukira tuba tewakatuka kye basooka otugamba batuwa abantu betubeera nabo enteeka basinga n'abantu abalala ne traina waffe naye almost buli kyoba okola oba bakwetegereza nga bamampinga kubanga bootcamp ekuwa makisa obadde weeyisa otya mu bootcamp kibi obadde okola. So basically kizibu kubanga omanyi agenda okuwangula bo be baba bamanyi ndowooza tosobola kutegeera nti ono bamulabyemu ki kubanga buli muntu kosikuna alina strengths ne weaknesses ze so tosobola kutegeera ani oba kati strength zanye ezibadde zisukula kiba kizibu.
kutegeera n'awangu. naye ate bw'oba oyingira weeraba ng'omuwanguzi. Oyingira weerabanga obuwanguzi kubanga buli muntu oba mu kawunti y'omuntu naye truthfully era nga otuuka n'otegeera nti reality neekukuuma nti tuli mu competition. Ate these are girls buli muntu ayina ekyenjawulo ekiyunique about them. So oba okimanyi nti anyone ku bootcamp ayina ensimbi ze muteeka ebeera mu byambalwa bwenkana obuntu wabulanga ensimbi ze tuteekamu ngenda kwogera n'amazima nazirya mu bazadde bange mikwano gyange osinabo okubangira kubanga abantu bagenda bakwegattako ne bategeera alongawo ne bategeera kataliwo omwetago gwakimu so ensimbi nazirya mu mikwano okukozi bazadde bange n'abwetaaga so biikise wakola okuvuganya ntandyo samaana mulala agenda kwewandiisa ensobi gye nakola mu bootcamp oba mu lugendo lw'okufukana lulungi esobola okwogerako era nga bwe mbadde ngiddiŋŋaana ey'okukkiriza emotional stress okunkwata kubanga mukama atakuyamba oleka emotional stress okukwata you even underperform areas wandyekiseerinze obulungi oba notatuukiriza potential yo ku maximum nga ki nga bwe wandikituukiriza so omuwala yenna agenda okwegatta ku Miss Tourism oba nalungi w'omwaka guno badde musaba nti wabajja mu bootcamp oba wabajja mu luno olugendo ajje nga akimanyi bino olugendo aze kuyiga ate eno period oba season eri part of your life ajje nga akimanyi nzize kuyiga na kunyumirwa na kusanyukira mweno opportunity mukama gyampadde aleme stress ya competition kumuyingira nnyo kubanga si buli muwala nti agenda kujja atuuke ku bootcamp ategere nti already ye watukire ku bootcamp muwanguzi embracing ekyo nti already ndi muwanguzi kati kanjige byenteekeddwa okuyiga mukama byagenda okuyisa mu maka bagenda okujja okutusomesa n'ekisingawo nsanyukire mweno opportunity mukama gyampadde okusinga okussa ku stress bwengana omwana omuwala okusibirira ntanda nagala ku mulembe guno ogujjudde omwana omuwala nze nga nalungi musibira entanda okusooka okwekkiririzaamu ng'omuntu n'okweyagala nga bw'ali kubanga mu mulembe ogujjudde competition ekizibu kye tufuna ng'abaana abawala otandika okutunula okulaba ani gw'olowooza gwe mu mutwe gwe gw'olowooza akusingako n'oyagala okwekyusa okuva ku w'oli ng'omuntu kubanga katonda we yakutonda personality yo embeera zo ebintu by'oyagala ofiitinge karakita y'oli gw'olowooza nti ki akusingako so omwana omuwala yenna kubanga ebizibu bye bagambye bireeta self esteem problems omuntu nabeera ne low confidence omwana omuwala yenna badde musibira entanda nti asanyukire ekisooka mu kubeera omukyala oba omwana ow'obuwala kubanga kintu kya bbeeyi kya muwendo ate w'okyagala n'okinyumirwa ogenda kifunamu ebintu bingi n'ekirala eno ensi ejjudde competition takkiriza competition kumuyingira mu mutima buli watuuka awantu nga competition yagala muyingira mu mutima atunule alabe gy'ava newa gy'ayagala okugenda kubanga w'otunula version ye enkadde tugamba bisoboka omwaka oguwedde yali sinnalulungi ate waaga omwaka guno olwedde nalulungi ojja kulaba nti olwedde mweno ensi wadde ejjudde competition olina areas olwedde z'owangudde so badde musibira nti waaba ayagala kuyingira competition agiyingire n'oli omukadde nga agoberera kyayagala okutuuka mu maaso si n'abantu kubanga buli muntu ali unique ate buli muntu alina gy'anyumirwa so takkiriza competition kuba wabweru kumuyingira mu mutima agigaane competition akkirize eva mu ye okuva kw'oli omukadde okufuuka omupya gw'ayagala okukola gw'olowooza kyanjawulo ki kye wakola mu mpaka ezo ekyakuleetera obwanguzi ekyenjawulo kye nakola njaga nze kyemanyi kiri kimu mu nsi muno ekisobola okuwanguza kikaka kwesiga katonda kubanga kuva ebugerere saala yokka otuuka n'omugamba omutonzi wange salirawo ekisinga nkolera kyoyagala okunkolera mu bulamu bwange so nze ekyenjawulo kyesobola okugamba nesiga katonda wange nensaba nemulekera bino kyanjawulo kyekikwegasse kudde nga bwe sooka osooka okufuna
najja omanyi obeera outside paka ojja arena already ya competition then amaster bakutendeka amaaso ate representing abantu representing the service so kino soko then after that of course kama ekyensinga okwenyumiriza obwana okwogera ku bintu byenjagala promoting neyokomya nti omutima gwange kati nensonga yange ensonga nali already nakukadamizao platform ya Narumo yanyongeddeko kwamplifying n'ekirala okuweereza abantu obwakabaka kubanga nga Yesu agamba asinga alina okuweereza abantu okuweereza Buganda okuweereza Ssaabasajja Ngale ekisanja kyo nga kitatera kitozaako ngenda kukuwa omuka omulala ddako naye nga nze nekaseeraebyobulamuzi Uganda ate okukakasa nti ngenda kugenda maaso nakuddewo nekuwa kampani nsigaleko ogwo omulama gwobaddewo omanyiddeko era kampani eno bagitanga kisoboka combininga quality era bwendyogeddeko ebyowulamuso gwebwe omulama ngenda kusigala nga promotigebyobulamuzi atereza obwakabaka atereza abantu Uganda n'abebugerere n'okupromotinga ebintu byembadde mupromotinga n'ekirala njagala kuddayo n'okusoma okweyongeraako na masters enasoma genda kubasira kubanga obulamu bwange bwabukuddera kyalisinga nina ne bato bange olwene nina continuation tebaagala kigambo kikwatagana nakubasajja mwe kino kibalekawa mwe kino kibalekawa nga nayikugiwabwa bagamba Buganda nange ensonga tutakumbirwa mu kiseera ekituufu oyimiridde otya essaawa ejja kukumbirwa mu kiseera ekituufu era wenakubeera naye nga ekiseera ekituufu kijja kujja kimanya boosi yogera nebyabantu waawe okusaba awaka wooga mama yali mulokole kubanga agenda ate yali mukyala serious ku byakaba nabe tetubaako nakola ki tebiriko kubaganya bwongo tebiriko so nga yatukuliza mu ddiini newaka yali yatekawo kyaki kati oba buli kimu ebintu ebisinga nga bituyigiriza akozesa bayina newaba tukulira akola kyayita bayina oba ati nyangwira nange okwogera kubanga tebikulizamu etata wange ng'omulanga olidde mumagandi ate n'ojja munsi erabidde ddala nti oba nti yalina nti ebyakawaliwo nakumbe bababulira ekyo kyo wakikola otya senga omuntu kubanga ekyamamamu kyebyatugamba olwokolera silwala so bwengono enkolaganayo olina okusinga okusa okusinga okusinzira kubanga ojagenda mukomenti nga abantu bakozekawo naye gwengakko kulingiriza watukireko so nga kyekisobola kubanga si buli muntu kyagenda kukozanga wezi naye zakasita banenkolagana ne katonda oba noyo n'aba nenkolagana gyakakasa kinyuzi ne katonda kyekisinga ngenda kuwayo dakiika bbiri okole nga bw'oyogera so simbe bikole nga bw'ogamba ddagala gwaba akulemberamu olabira olaba nti osaasaanya
buli muntu yenna ali eyo mulokole n'atali mulokole okusingira ddala atali mulokole njagala okugamba ekintu kimu okukakasa ekintu kimu nti Katonda akwagala n'okusinga omuntu yenna yali akwagaddeko Katonda akwagaliza Katonda akufaako ate Katonda era Yesu kye yali ayogera we yajja mu nsi Katonda yasooka twagala n'alyoka asindika Yesu so ensonga lwaki Yesu yajja lwakuba Katonda atwagala so nnyabo oba ssebo okuyita okujja okukkiriza okwokwagala kubanga kwe kwagala okusingayo Katonda ayagaliza Katonda buli muntu yenna ne waali kuleka yajja sigala akwagala ng'ate yasigaddewo yagenda osigala ng'akusapootinga ensi yonna neweekuleka ate newoofirwa buli kimu Katonda asobola okutuweerera so mbadde nsaba okukkiriza okwagala okwo okkirize Yesu mutimamo ne Katonda mukulamu omwaka wange ogusembayo okugamba abantu bonna mbadde bagane baagala nnyo era ne Buganda tubaagala nnyo ate buli muntu wofuna opportunity okuweereza abantu kapasite yonna baweereze eri abaana ab'obuwala eri opportunity getufuna tugitwale tuteekerahe tukole tubalage nti naffe tusobola ate n'ekirala leka tudriminga ebirooto ebinene kubanga abaana ab'obuwala batatukkiriza nnyo kudriminga bintu by'amaanyi abantu abasinga baagala tumale ofumbire bufumbire naye sigaana bufumbo naffe nkwagala jja kufumbire naye buli mwana wa buwala amanyi we can become big people, we can achieve great and mighty things kasita twekkiririzaamu kasita tweyagala ate kasita twagaliza ne banna webale nnyo abaagala Buganda abaagala Ssaabasajja nesiimye nnyo gwe abadde nange mundaba mbaddeko linnannyindo nga nina nnalulungi w'ebyobulambuzi mu Buganda bakiyite Miss Tourism Buganda ow'omwaka 2024-2025 puroguramu eno obanga togyegese bulungi maaso osobola okuddamu n'ogiraba n'ogiddamu nga bw'otuteerako comment section tusobola omukomyawo n'addamu ebibuuzo bye binaaba mutubuuzizza kale mbadde ku Dominion TV subscribinga likinga sharinga ate followinga ate n'ekirala nti tutambudde ne Maila Graphics ali ku SS Complex ku Nassau Road bw'ayagala graphics wa buli kika amuyina era amukola ku bbeeyi ennungi Gunja Scenes ku bifaananyi era yali ku kamera essaawa eno Vincent Kasozi era asomesa abo bonna abaana abaagala okubasomesa graphics Photoshop Illustrator byonna byonna gwe kasitaba ng'oyagala kuyiga bintu bikwatagana nabya designinga logos tema video byonna byonna aba abikolera kale tusisinkane omulundi oguddako kama abankuumire mweraba